Okay, okuva Barbara Itungo Kyagulanyi we yalumbibwa amaje makage n'ebyamutuusibwako nga bwe babinnyonnyola, very many people bavuddeyo okubanga bawa opinions zaabwe ku bigambo ebyayogerwa Barbara Itungo Kyagulanyi. Ku bano kwe kuli abaami abasatu abamanyikiddwa nga abati Talk and Talk Show. Kuno kuliko Kasukuku kuwa Zabanga, kuliko Jenkins, kuliko Sandy, omulala bannaye omulala alina okukola ennyo otegeera erinnya Baati Badiru munansonyiwa Baati bavuddeyo ku show yaabwe gye bakola ne bagezaako kubanga bawa endowooza yaabwe ku bigambo Barbara Itungo Kyagulanyi byayogera. Now Babi ayina we yayogera n'agamba nti abasajja abajja mu nnyumba ye baamubuuza baamugamba lwaki gwe omunyankole oyagala omusajja omuganda, era eno ensonga abakulu bagitunuddemu nnyo ne bagamba nti Barbara Itungo Kyagulanyi byali tebyetaagisa kwogerako. Now bannankyukakyuka basazeewo okweŋŋanga abasajja bano abana ne bagamba akamanyiro kasusse n'ejjogo lisusse. Omwana kyakoze abasajja bano kati kano kabikkuse, njagala owulirize. Ozanyo nga tonakola kintu nze kirabo embasi nakola agasajja gabi garepinga abakazi tegaliko nti ono wa myaka 7 ono wa myaka 3 ono wa myaka 10 gakagwa nsonyi naye nga ge galina okubeera nga ge gasinga okukuuma empisa gayindibadde gali disciplined gavudde mu nsiko gabise faces zaabwe omugalaba gali mu bantu kyokka gwe notatyamu n'ogamba naye bannange eggwanga lyaffe liragawa naye n'osigala ng'ogamba bugambi olimba nawe olimba n'ogamba kale lengera malaaya eno walayi teri muntu ng'oli mukyala ng'olina amagezi ng'oli mukyala wakulira mu famire ng'oli mukyala olinamu ku katoola asobola okuvayo n'okola video ngeyo ate oba ne wooba musajja banaye abasajja tetubayisa mu magezi nti ate be basiriwala ennyo siganye waliyo empuuta naye n'abasajja tosobola kubanga olina amagezi nato bw'otunulira by the way ba apologists kuliko ba apologists ng'eyo video tebavangayo kujoogerako waliyo ba apologists nga basasulwa nga bagashumba gashumba wamuwulira ddi ng'ayogera ku kintu kya Babi ddi wawulira gashumba ng'abyogerako gwolooza musiru nkugambye there is even businessmen and ladies abatavangayo complaininga ku ekyo kintu bakuba businessmen kuliko abasasulwa kirabo kuliko abantu ba propagandists nga basasulwa government okujja okwogera buli saawa kalebule naye olaba n'abantu nga gashumba avayo buli saawa n'ayogera kalebule tayogeranga ku video eyo mwe mulowooza musiru naye gwolooza tali ku payroll kati ng'oleeta kino ekisula e Dubai kisula na muzino gundi kyetunze buli wamu nga kivaayo nga kikola video naye n'osanga gwe omusiru atalinaamu yadde akatoola olaba nabo batuuka ne bawuniikirira n'abiraba mu kava n'asirika omusajja nga gashumba bamusasula nno okwogera propaganda buli saawa naye nalaba ebintu ng'ebyo naye newuniikirira nakyo n'atakyogerako naye gwe atalina ky'oli n'ojja ng'ogwirana Babi alimba eyo firimu kakati mbuulira bw'abanga Babi azanya firimu kati ate ye muhoozi firimu eyo agiyingiriramu wakubanga obutambi muhoozi eyabutadde kati simanyi firimu eyo muhoozi naye agirimu yagiyingiriramu wa kubanga yatadde videos ezo yatadde ebifaananyi ebyo kati wabanga Babi ne bbaawe bali mu firimu ako kapaati babeera bakayita batya nga ne muhoozi akayingiddemu mutunyumize mwababimanye nya nti mwaliyo mbwa mmwe mukulukuta amabeere muli eyo musimba amannyo era oyo Babi nze nanga munyankole munno ebyokoze otuswaza nyo n'osanga ekisajja ekitalina amagezi oli mu myaka 6 oli mu kunoonya kantu onoonya kantu kyalemererwa omanyi bano abantu kati yajja okutegeeza nti Babi okuvaayo n'ayogera nti baŋambye nti nno lwaki wafumbirwa omuganda kyogamba eyo statement mbi nnyo okusinga abamwambula ne bamukwata video nga vane kwekyo kirabo vane kwekyo gwe gusoose kisendi ku myanka gyegyo gwe gusoose okuwulira omunyankole ng'agamba nti bannange ffe tulina abantu nga tubamanyi
nga yakugamba nti nze nazaala musajja omuganda naye abaana abange babagana okulinnya mu lujja lwewaffe tobawulirangako ebyo ebintu tobiwulirangako bingi bitambula ne mu palamenti temugamba nti kipya nnyo it was news to you okuwulira statement bwetyo ng'eva mu Nyankole wamwe temulina banyankole bwe mubeera nabo nga yazaala musajja ggwanga ddala nga si Munyankole abaana be ne babazira oli n'agamba nze ewange baŋŋamba abaana sibatwalayo we matwalayo bagenda batta tubamanyi tribalism si yakajja mu Uganda olaba omuntu ayimirira in the parliament sinakufula wabula munda wa parliament speaker w'eggwanga n'agamba abaganda making sure tebafuna numbers awo nga mu Africa nga temwayogera kati ovaayo gy'olebula oba obusajja obwo obwefuula okujja baneni n'obusungu naye olunaku oba luli kyalumu ensi yaffe bannange nze ebina-Uganda bintama bannange ebina-Uganda obisanga ku neeno nga byasama n'owulira obusungu n'ogamba kale lengera eno empuuta naye natunuulira ekyo ekikazi ne ŋŋamba kale lengera ono omukazi ku bwongo bwe ku myanka gye maama mulamba ng'asaanidde kubeera maama wa Babi kale ayinza okuba nga mbambi na myanka gya Babi naye ng'ensi yamukubaakuba aweddemu yenna bano abantu abanaku bano be basasula 10,000 5,000 beefuula nnyo abalumirirwa gavumenti ne bavaayo ne boogera ebyekisiru tumanyi abantu abakola ne mu gavumenti munda nga yo omulaba abadde ne gavumenti naye nga they are quiet naye gwe ate nno kirabo kankubuulire n'abo bennyini abavuddeyo ne boogera abamu ku bo they are not even paid just baagala kulaga nti nabo baagala kusembera wali eri bwabalabira abayite babawe ku sente they are not even paid the people who are paid batono nnyo abayogedde ku vidiyo eyo nkubuulira mazima nze ngaabeera ku X bapropagandist abali ku X tubabanyi naye kuliko bapropagandist nga bukyanga balumba amaka ga Bobby tebabyogeranga nako bali bati bwe swi naye nga tubamanyi bulungi nnyo nti basasulwa bali ku payroll olaba n'omuvubuka omusiru gwemanyi kuno nti musiru that is Tamale Mirundi Junior naye walaba eyo vidiyo yagyogerako n'agamba no kino tekyandibadde tekirina kuba bwe kiti naye n'olengera kino ekikazi ekyava eno kigundi n'olaba abakazi ab'ebitiibwa alina ssente ze for example mukyala Jebbi n'avaayo n'agamba evidiyo eno nedda mu Uganda kikati n'olaba ate kaddaama olw'okubanga yagendako mu kampeyini za Museveni n'avaayo n'atandika okukuba olimbu lwaki wayogedde bino n'ogamba gwe ani akumanyi ani akumanyi gwe kaddaama gwe ani akumanyi gwe okitegeere kino kiri atabaala tekirina gwe kigenda kusosola lwakuba temulina magezi mwefuula temugenda kubeera baluganda babo bantu kubanga tulabyeko n'abo baleeta nga bakaaba wano mwalaba Babu bwe yakaaba Babu kyamala mutukako n'avaayo n'alyoka ayogerako eddoboozi nalaba Nabbanja onagambye nti Nabbanja Nabbanja nagambye bw'abeera busy in office kyova olaba oyo bamukuba oluyi prime minister omulamba civilian nakuba oluyi olw'okubanga ye ali Munyankole kankyogere bwe nti oba Munyarwanda n'asirika n'azimbazimba kyagambye muze mbeera mu office eyo Nabbanja yo oba y'Abannayuganda ng'Abannayuganda obeera mu office ng'ebintu bitambula bwe bityo mu ggwanga ne muvaayo naye evidiyo tezivaayo internet tevaayo bino ebintu bya just time gwe woba wooli olowooza nti nze nja kwogera kino mwenna mugenda kukirozaako soogedde bubi wano omusajja Babu bwe yafiirwa omwana yamanya nti Omunnayuganda wa wansi anyigirizibwa yali tamanyi namulaba ng'ali ku TV ayogera n'atubuulira ne bye twali tetumanyi n'atubuulira Abanyarwanda gamba omwana we yatuuka nga yeetaaga transplant ey'amangu nga teriiwo twogera bulijjo ku malwaliro ag'eggwanga lyaffe Uganda omwana we yafulira akabenje e Rwanda nga balina omudduse Kenya baba kyasondasondaawo ssente mbu baagala transplant God n'agamba nti wait a minute come Kiroza kino saawa zino mulaba abaana ababakwata abavaayo ne boogera bakola kino dda wano mu comment n'okomentinga olw'okuba olaba oli mu kiyumba omwezi gugenda kuggwako sindikeyo ekyenda ky'e Uganda ojaganye my dear friend si mmwe muleka obwana bwammwe nga buli awo bwe butyo bajja baleepingira abaana ojje wano otandika okukuba emiranga oba bajja kuyingirira nnyoko we baba basobola okuyingira ewa mwami Kyagulanyi newo kijja kutuuka
eryo ettaka lye mwasikira omusirikale ajja kujja ng'alyagala mulowooza bonna bali mu makomera bakola emisango abantu bangi bali makomera nga they are innocent babasibasibako bisangosango ebyo batwalako mataka gaabwe ebintu ebimu bwe muba temulina bya komenti nga just keep quiet wano tewabaawo gwe bagoba sirika bireke ng'ebitaakulabyeko obiyiteko okusinga okwerega mu kamera ne mutukuba amabeere nga mwogera mwadibadiba dda mwakula abamu babakulusanyiza bakojja bamwe baani kati olowooza buli mukazi balina omumukulusanya ne bambula omukyala novaayo n'otandika osinika amanyo babisi ye yagamba nti gwe okule ng'oli bw'otyo buli muntu alina okitegeera ate togenda kubeera babi kirabo tewabadde wano nabadde mbagamba nti waliwo abantu nga balina abantu nga sendi ekimuluma nti Bobi Wine kye yafuuka ku myaka emito sendi kweja emyaka ensi yali ekubye sendi ekimuluma nti kababeera abaana be kababeera abazzukulu be tebulivaamu musajja alinga Kyagulanyi waliyo abantu ng'alina obusungu waliyo omuntu akutunuulira eyo n'awulira obusungu n'agamba kale ono omukyala eyo embavu gy'ayogeza ag'amaanyi g'ayogeza singa abadde mwana wange naye mufuja okujja n'agamba nti muwala gyebale gy'okola n'asaba waakuwalane oba kitegera nga kimwanguyira okuwalana dhani ogamba nti bannange kale singa n'omwana wange bw'ato waali nga muli eri munda kimuluma yandibadde mwana wange yandibadde akola ebyo naye ng'omwana we yasalawo n'anywa enjaga n'ayonooneka kati abantu nga basendi balina obusungu ku Kyagulanyi si lwakuba nti Kyagulanyi nti oba kintu oba Kyagulanyi mwana wa muganda we nti yandibadde agamba muganda wange yaloga abaana bange ababe ne bayita muno sendi ekimuluma nti Kyagulanyi yafuuka kye yafuuka Kyagulanyi yamamnya papasi ye ku myaka emito Kyagulanyi n'afuuka ekyo kyali ku myaka emito abaali balowooza nti Kyagulanyi agenda kufuukira ddala omuyaaye nti anywedde enjaga agenda kugwa eddalu n'afuuka ekyo kye baali tebasuubira nti ajja kufuuka kati sendi alina obusungu ku Kyagulanyi kubanga ku myaka egyo sendi yali atoba naye yadde yatoba akaddiye essaawa zino akyali mu kunoonya kantu oba kitegeera sendi essaawa zino ku myaka gyaliko emikadde akyanoonya kantu okusavaivinga tekasobola yanakwesimba ewaabwe ku kyalo ku bwa LC1 ne bakalaba abantu tabasobola yadde omuwogo okusoma ebirango ku kyalo oyo sendi tasobola kubika bantu oveeyo omanyire omusajja ayogera bana ebino ebintu tebiva ebintu nzeka nkubuulire waliwo ebintu ebimu abo abantu baali omanyi balina engeri gye baali banyoomamu Kyagulanyi ono newe baali nga abasatu nga bakyali mu music industry bali we banoonyanga obutale ebweru oli agenze Kenya kuyimba simanyi Tanzania simanyi wa oli agenze mu zi Grammys simanyi ayimbira abazungu ono ye yasalawo n'ayimbira ab'ewaka oba kitegeera nanyikira mu mitima gy'abantu Kyagulanyi ye n'agamba nti nze maketi yange njagala wano Kyagulanyi ye n'agamba nti nze njagala banna Uganda nze njagala show zange zikola mu Uganda oba kitegedde Kyagulanyi n'afuuka kye baali tebasuubira nti ajja kufuuka Kyagulanyi n'amanya papasi ye n'amanya nti Uganda yamwagala n'agamba kanzije kuba president ne bamuyisaamu awo amaaso nawo ne batandika we batwe boogera mu 2017 oyo Kibanda ashaleka naawe oyo Kibanda lero bagenza okulaba omusajja afuuse ensonga oba kitegeera kati ne bakwata obusungu bwabwe buli omu bwe yeetunulira nga batunulira nga batudde kwako kapano kaabwe oli omukadde oli ow'ekibuto ono simanyi kasuku ne babeera nga buli ssaawa asaba musajja wange empaayo 10 imagine okubeera kweja emyaka ng'oli mu kusabiriza nze my dad died ku myaka 33 if there is anything that pushes me okubeera somebody in life taata wange yafiira ku myaka 33 naye yafa aguze properties yafa akoze investments ku myaka 33 I look back nali mwana muto nengamba naye olaba omusajja oyo he made it back then he was a high school teacher he was the school bursar yali musajja wa amaanyi oba segedde mbeerawo nengamba naye olaba yabikola lwaki nze nemalamu amaanyi yes lwaki nemalamu amaanyi byo bintu ebimu ebyampushinga nga luwenzirayo nengamba naye taata wange yafa ndi mwana muto naye properties yatulekera amataka nga paka kati nze Ruthi waabwe oba nguze ettaka oba siguze ng'omwana we yaleka properties ng'ate mataka ate nga si kataka amataka gedda gaabanga mataka mukwano
Oba kitegedde kati those are the things that keep pushing me nengamba nti olwa tata wange yakikola mu myaka egyo mu 90s n'afuna properties lwaki nze nemalamu amaanyi nengamba nti let me make myself better, let me make my life better. Naye otunulira abasajja nga basendi abasajja nga bakasuku yasoma oba kitegedde naye ne ku TV bamugobayo kati basi obasanga nga bali awo nga bawoza nze noonya kantu musajja wange soko tuweyawo tuocheyawo ekyebiri abantu ne basimba amanyo ne museka but those guys turned into beggars. Oba kitegedde they turned into beggars kati batunuulira Kyagulanyi n'obulamu bw'alina n'abaana ba Kyagulanyi nga they will nga bano basendi ne bawulira obusungu sendi n'awana na Solomon Kampala who is only 19 or 20 no labanga oyo Solomon yandibadde wa muzukulu wa sendi naye sendi n'aluma ogwa wansi n'ogwa waggulu n'awala n'omwana naye nga ki ekimuwalanya sendi bw'aba omukyala yavayo n'agamba nti bankuba bantulugunya nga bambuuza lwaki gwe omwana waffe omunyankole wafumbirwa abanyankole sendi waba oli musajja muganda wandibadde ogamba naye nti naye bannange mulammwe abaganda twabakola ki buli kimu ekibi munaakigerezanga ku ffe nze ssaawa zineno singa wavaayo omuntu n'avumirira abagwere nja kukola video ngambe nti naye bannange ffe abagwere twabakola ki buli kimu ekibi munakirisibanga ku ffe naye nveeyo ntandika okukakkanya omukazi ngambe kati ebyo naayogedde byaki ana abadde abimubuuzizza ekikulu ne babi naye yeeyogeza n'otunuulira ekisajja ekikulu ekirina yo Tulina wana abantu nga siba na bannayuganda naye bavaayo mu kamera ne bawera ne bagamba ffe tetusobola kudda Rwanda ng'olaba they are fighting for their slaves okitegera nga n'ensi gye balwanira si yaabwe kati gwe ngamba otya omunnayuganda muganda munne avuddeyo n'ayogera ekyamukolebwako ate nga kibi n'otandika omumukakkanya ebisajja ebikulu n'otandika omumukakkanya kati ebyo byonna babi yabadde ayogera byaki she didn't have to tell us the details ebyo tulibiraba mu movie yaabwe nioninio imagine ekisajja ekikulu ekikadde nga gwe life yo eganye nga all you have to do kweje emyaka chovola bawano nono musajja wange bayita musajja wange oyo mugagga waffe oyo mugagga waffe yatuweereza kineno ne bakuba mu ngalo bannange omugagga waffe yatugulidde kamera imagine kweje emyaka it is not even your children who are looking after you. You failed as a father. You failed your own life. Sandy, if somebody's recording this, Sandy, you failed yourself. You failed as a father. Ntito ina mwe yadde omwana yadde n'omu aina audacity esobola okukwata akazindalo n'ayogera n'abantu abawera 10 you do not have and you will never have kati obusungu obwo bw'oyogera towards Kyagulanyi and the person of Kyagulanyi and his family and his children it is because you wish nti Kyagulanyi is you wish nti kweje emyanka you were him. You wish you could have done more at your age and you never did that. Oh, you know, engeri yo abasajja boogeze efutwa Teacher Ruth n'ogamba what's this okitegera atenze kambabulire mwenna oba muhoozi obaani no one is going to be like Kyagulanyi ekyo kyo mukimanye bino ebintu bijja bigereke from God waliwo omusajja oba yoyo yali minisita Kategaya yayewuunya naye yawandikako ku Kyagulanyi n'agamba eyali omubanda eyali omulaasi eyali omunyuwenjaga n'asoma buli kimu n'afumbirwa buli kimu naye abaana abafa abakulidde ekkololo baalemwa kati gwe sendi ne bw'onooyogera oddamu newe munaayogera mutya bannayoniga Uganda and you agambye no lwagwa tesobola kuggwa kozi mpulira obusungu buli obusungu ambukiza bwenti nenziramu nempulira nga njagala because honestly we are talking about Ugandans abali awonga bo befudde ekitagasa nga befudde ekitagasa bali mu Uganda befudde ekitagasa bali awo tebalina kiddako bannange nze kankubuulire I swear mu myaka gyange bwe ndituuka ku myaka gya sendi nga nina kusabiriza darling ate sirituuka ku myaka gya sendi nga nsabiriza ate oba nze mbagambye nti ne bwe ntuuka life neegaana
I have property, darling. Etali kontu wali kuliko enkayana. Oba tsegedde, nti I can go back nentula ku farmland. Naye ebyo byokuddawo mberenga sendi bannange mumpeeyo akantu mutuweeyo akantu n'otandika okuba muyimbi ku muyimbi oyagala bakuwe ssente sendi njagala atulageyo bannange omuntu aveeyo atomere ku byafaayo bya sendi batugireyo abantu nga 1 2 3 4 5 I'm yet to see 5 people ku myanka gya sendi ng'oli basobola okuvaayo ne batandika okusoma nti ono omusajja nonze yangattako ono omusajja yannyambako ono omusajja engeri gye banyiigira Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi ali ekyo kye bataasobola kubeera effutwa efitina banaye mumulire ebigambo awo ebirala nange omutima ogwa black omutima ebyo byennyini kirabo byayogera byebyo byennyini ebidescribing ebisajja ebyo n'ebikazi gyebiri ng'obisanga biri mu kusimba manyi omukyala avuddeyo anyumya experience ye gw'omuyuwako amazzi obujja Clay agambye obujja ebyo byonna biri it describes abantu omukyala avuddeyo anyuma experience ye gye yayiseemu you're making it about you oli agamba bangambye bwe bati bankubye bannanga kino gwe you're making it about you wabanga tewali gwe munyankole yali abikugambyeko ebyo ebigambo it is because I mean naye ate ekyo kimugjaako omukyala yenna let me tell you let me educate you because mutandise okuwerawera Bannayuganda oli bw'avaayo bw'owuliranga omusajja avaayo n'anyumya ng'alina ennaku n'atuuka n'okutonyeza ezziga n'agamba nti ekitonde ekikazi kibi tomuggyako busungu bwe na experience gy'alina eri abakazi basisinkanye mu bulamu bwe gw'omukazi ali eyo lwaki oba onyiiga kubanga yagambye mbu abakazi babi ate ggwe mu abo abakazi naawe oli mukazi mbolo kikulumye kiba kikulumirawa bw'oba omanyi nti si ggwe omu ku bakazi bayogerako lwaki weeteeka why do you want the story okukijja kw'oli ali mu kuginyumya n'obusungu bwe oyagala you know what I mean Bannayuganda omuntu aba anyumya ennaku ye ne mwagala ogimuggyako n'otandika kimakinga about you omukyala avuddeyo anyumya obulumi bwe agamba nti ze bannange ekitonde ekisajja tombulira abasajja babi gw'ovaayo ogamba tatumanyiira basajja kyababi fena tuli babi bw'oba gwe toli mubi si gwe gwe abadde ayogerako abadde ayogera ku bali abalala bo beemanyi be abadde ayogerako gwe lwaki gwe yeetaddewo why are you making it about you it should be about that person ali mu kweyogerako bannange Bannayuganda mulekeraawo babi avuddeyo ayogedde byayogedde ayogedde obulumi bwe ayogedde experience ye gwe oyagala gimuggyako kubanga gwe tekinda kutuukako it is not you mbwa gwe bw'abanga babi is the headlines lwaki naawe oyagala okwenyiga mu headlines yo I just can't ngena nabbayiwa musule bulungi bwiraba